Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi n'ekya likinga video katona ku lwaliro njagadde mbaleetere eddagala erigenda mu kyogero ky'omwana omuto. Njagadde mbabulire eddagala eryo erigenda mu kyogero ky'omwana omuto naddala ekyogero eky'omwana omuwala. Tusoose n'eky'omwana omuwala naye nga n'eky'omulenzi nja kuba mbabulire eddagala erigenda mu kyogero ky'omwana omulenzi. Njagala tutandike n'eky'omwana omuwala. Wonna olifunye bulungi nnyo ojja kuba oyambye omwana wo obutafuna bizibu ebisinga n'okuwona endwadde ezisinga wamu n'okumuwa ku mikisa oba okubeera n'emikisa naddala ng'anabye ku kyogero ekyo ekisookera ddala. Nabagamba nti omwana omuwala asaanidde anaabe ekyogero emirundi 3. Anaabe ekyogero nga muwere, anaabe ekyogero nga vubuse, anaabe n'ekyogero ng'agenda mu bufumbo oba ng'agenda ow'omusajja oyo gw'abeera afunye. N'olwekyo kati njagala tutunuulire ekyogero ekisookebwako, ekyogero omwana wo kyalina okunaaba ng'akyali muwere. Omwana nga waakamuzaala abaana mubanaaze ebyogero, abaana mubanaaze eddagala, abaana bakule n'emikisa, bakule nga tebalina buzibu bwonna, babeere n'emikisa gye batambulirako ng'emikisa bagiggye wansi mu kyogero, kijja kuba kikulu nnyo. Kati n'olwekyo nsazeewo mbabulire eddagala eryo ettuufu nga lijjudde bulungi nnyo ly'oteekeddwa okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwala omunaaze ekyogero kibeere nga kituukiridde. Njagadde mbabuulire, njagala ofune peeni, funa peeni, ofune n'olupapula kwegamba eddagala lino lyengenda okwogera, ngenda kwogera lyogera eddagala kibe nga kikuyamba oliwandiike. Okusookera ddala eddagala lyolina okusookeza mu kyogero olweza wamu n'ebbombo. Kikulu nnyo biba bisooka mu kyogero ekyo ky'ogenda okufumba. Kugambye olweza wamu n'ebbombo. Ekintu ekirala kyolina okugatta mu kyogero kayayaana ndooza mumutegeera bulungi nnyo. Ekintu ekirala omuwanula ebikoola by'omuwanula. Ebikoola ebyo ofunako ebikoola 4 n'obiteeka mu kyogero nabyo n'oba ng'ogenda bifumbira mu kyogero. Omuwanula ofunako bikoola by'oteekamu. Okitegedde? Ofuna ebikoola 4 bijja kuba bimala bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala ekikongoliro kya kasooli. Funa ekikongoliro ekya kasooli gwe bookyezza. Kwegamba kasooli gwe bookyezza oli n'amulyako n'asuula ekikongoliro. Kale ekikongoliro ekyo ky'oba olonda mu kkubo okigatte okiteeke mu kyogero ky'omwana oyo bakifumbire mu kyogero ekyo. Ekintu ekirala ebikuta by'ebikajjo nabyo birungi nnyo okubiteeka mu kyogero ky'omwana. Genda mu kkubo londa ebikuta by'ebikajjo. Olina okufuna ebikuta by'ebikajjo 4. Ebikuta by'olina okufuna 4 eby'omu makkati, si bino bye basusa ku kikajjo wabula bino eby'omu makkati. Eby'omu makkati ebyo bye bamaze okugaayamu bye neetaaga by'oba ofuna. Funa ebikuta 4 eby'ebikajjo bironde mu kkubo, naye funa ebyo ebibeera ebya white ebya makkati. Ndoozi obitegedde bulungi nnyo. Ne bagamba nti ndeetera ekikuta ky'ekikajjo, toleeta kino kya kungulu wabula leeta eky'omu makkati. Ekyo kitwetaaga. Funa ebikuta 4 nabyo bigatte mu kyogero. Ebikuta by'ebikajjo wamu n'ekikongoliro kya kasooli ogatteko ekifumufumu. Ebyo ebintu 3 bitambulira wamu. Ekifumufumu, ebikuta by'ebikajjo, ekikongoliro kya kasooli bitambulira wamu. Birungi nnyo, bya makulu nnyo kubiteeka mu kyogero olw'ensonga nti ebyo bigema omwana ono obutafuna buzibu, obutafuna kulogootana, kuloota birooto bibi. Ebyo bye bigema ekizibu ekyo oba bye bigema obulwadde obwo. Obeera obugemye okuviira ddala mu kyogero paka kukula nga bw'olaba weebaka n'oloota ebirooto ebitali birungi ebitiisa, okulogootana. Kati n'olwekyo teekamu ebintu ebyo, ekikongoliro, ebikuta by'ebikajjo wamu n'ekifumufumu biteekemu mu kyogero. Bigenda kuyamba omwana oyo ojja kuba omugemye obuzibu obwo obw'okulogootana n'okuloota ebirooto ebibi. Kitegedde bulungi nnyo.
ekintu ekirala kyolina okuteeka mu kyogero ky'omwana kafumbe ono omutini. Ekintu ekirala ky'oteekeddwa okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwala mukonzikonzi naye mulungi nnyo okumuteeka mu kyogero eky'omwana omuwala. Mukonzikonzi oyo subira mukonzikonzi mutegeera bulungi nnyo, naye mukonzikonzi kyenkusaba engeri gyekimanya nti kiba kyogero kya mwana muto, mukonzikonzi alinako obuntu obupo waggulu obwo omwana oyo ayinza obbumira, ayinza omugenda mu kamwa n'abumira. Kyenkusaba ku mukonzikonzi, womala okukakulayo ka mukonzikonzi ng'obufunye nga buwerako, kutuulako buno obuntu bw'owaggulu, obuntu buno obwera bugjeeko, osigaze obuti obwo obubeera ku mukonzikonzi bw'oba oteeka mu kyogero. Kitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala ky'oteekeddwa okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwala, omuzzanganda nagwo mulungi nnyo. Mukasa akaddo ke bayita mukasa nako kalungi nnyo okukafumbira mu kyogero. Ekintu ekirala akafansonyi nako kalungi nnyo okukafumbira mu kyogero. Ekintu ekirala oba eddagala eddala ly'oteekeddwa okufumbira mu kyogero ky'omwana omuwala, akakwansokwanso nako kalungi nnyo okukafumbira mu kyogero ky'omwana omuwala. Okitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala, ekimuli ky'ejjirikiti kirungi nnyo nakyo kifumbira mu kyogero, oba ebimuli by'ejjirikiti njagala obifune nabyo bifumbire mu kyogero ky'omwana omuwala. Olw'ensonga ekimuli ky'ejjirikiti w'okiteeka mu kyogero ky'omwana obeera omugemye. Nziza mukitegeera bulungi nnyo abakyala, abaana batera okugwa emmeeme, kati ebyo byonna obeera obigemye. Naddala kino ekimuli ky'ejjirikiti kirungi nnyo, kigema emmeeme eyo gye bayita emmeeme eyo wansi, kigigema bulungi nnyo. Wonna aba okitadde mu kyogero ky'omwana omuwala kijja kuba kikuyamba. Ekintu ekirala kyolina okuteeka mu kyogero, akeerula nako kalungi nnyo okateeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Ekintu ekirala, sere mulungi nnyo okumufumbira mu kyogero. Ekintu ekirala, akazunzanjuki nako kalungi nnyo. Ekintu ekirala, nabbugira naye mulungi nnyo omufumbira mu kyogero. Ekintu ekirala, kamunye naye mulungi nnyo, wamu ne makaayi naye mulungi nnyo omufumbira mu kyogero ky'omwana omuwala. Ekintu ekirala ky'oteekeddwa okufumbira mu kyogero, ebintu biwerako naye ng'ate byonna osaanye obifumbire mu kyogero. Ng'oyagala ekyogero ekijjudde obulungi ekigenda okuyamba omwana wo, olina okufuba okulaba ng'ofuna eddagala eryo oliteeke mu kyogero, omwana wo abeere n'emirembe mu maaso eyo. Ekintu ekirala, nammuli naye mulungi nnyo omufumbira mu kyogero. Mavi ga mukulu naye mulungi nnyo. Ekintu ekirala, namirembe naye mulungi nnyo omufumbira mu kyogero ky'omwana omuwala. Ekintu ekirala ky'olina okufumbira mu kyogero, tonjatula naye mulungi nnyo. Tonjatula bulungi nnyo, olina omufumbira mu kyogero bulungi nnyo. N'ekintu ekirala, muweebwa naye ateekeddwa omuteeka mu kyogero. Ebiseera ebisinga eddagala eryo liraba oyinza oddiwulira nga ddagala lingi, eddagala lya njawulo naye ng'ate ddungi nnyo. Buli ddagala ly'obeera owulira liba n'omugaso ku muntu. Jjukira omwana oyo abeera omwana omuto. Buli omwana omuto buli w'omunaaza eddagala eryo limuyigira bulungi nnyo ne limutambulirako, olw'ensonga abeera akyali mwana muto. Kati n'olwekyo osaanidde omwana oyo obeere ng'omunaaza ekyogero. Kino nkibabuulira, ekyogero kya makulu nnyo ku mwana, muba mukitegeera bulungi nnyo. Olw'ensonga mubaamu eddagala ery'enjawulo erimuyamba okuwuguka ebizibu, erimuyamba obutafuna ndwadde ezo z'owulira, endwadde ez'olususu, endwadde zonna. Ebiseera ebisinga eddagala libeera mu kyogero ekyo. Kati n'olwekyo oba ofunye chance ng'ofunye omukisa, Mukama n'akuyamba n'oba ng'eddagala eryo litegeera, linoonye okolera omwana ekyogero, kijja kuba kirungi nnyo. Bweyambuzizza ndowooza okitegedde bulungi nnyo eddagala eryo ly'oteekeddwa okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Suubira olifunye bulungi nnyo gweyambuzizza. Njagadde nkuddemu ate mbibuulire nammwe abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Nkimanyi bangi muba mubyetaaga nammwe bimanya. N'olwekyo njagadde nkubuulire gweyambuzizza ekibuuzo kino, nkubuulire eddagala ly'oteekeddwa okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Lyonna erisinga ndikubuulidde
njagadde ndikubuulire lyonna nga bw'oliwulidde. Kandiddemu erisooka olweza, ebbombo, kayayaana, omuwanula, ekikuta ky'ekikajjo, ekikongoliro. Ekikuta ky'ekikajjo birina kuba ebikuta 4. Ekikongoliro nga kya kasooli omwokye, ekifumufumu, kafumbe, mukonzikonzi, omuzaŋŋanda, mukasa, akafansonyi, akakwansokwanso, ekimuli ky'ejjirikiti, akeerula, sere, akazunzanjuki, nabbugira, kamunye, makaayi, nammuli, mavigamukulu, namirembe, tonjatula, muweebwa. Eddagala eryo nga bw'oliwulidde, singa onaaba olifunye ligenda kuyamba. Singa onaaba olifunye lyonna nga bwe ndyogedde n'oliteeka wamu n'olifumba mu kyogero, kigenda kuba kikuyamba. N'olinaaza omwana wo oyo, kigenda kuyamba omwana oyo okukula obulungi, okukula n'emikisa, okukula nga talumbibwa ndwadde. Ogenda kuba ng'omugemi endwadde ezisinga. Ddagala eryo lye nkubuulidde lyonna singa onaaba olifunye kijja kuba kikuyamba. Ojja kuba oyambye omwana wo okumugema obulwadde obusinga, wamu n'okumuggulirawo ekkubo, okubeera nga ekkubo lye litangaavu akaseera konna. Ekyogero ky'omwana omuwala bwe kityo bwe kirina okubeera, mulina kubeeramu ddagala eryo nga bw'oliwulidde. Bwe kityo bwe kiri. Baagala nnyo mmwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.